oteekeddwa kusubwa mukisa guno gwagenda maaso nakulabika ati munnange obuuza kajoyijoyiwa ebibuuzo eri omuyimbi wo kati ku mulundi guno ke kaseera k'okubasomera mubasomere. Nze Kibera Moses koya kuvanza Saalu Florence Mariam Mulindwa Irene Namubiru Zaya bona tubachayimba bali awa badema tukwe ku music wangu ali ba manje dem tukula gendeke eri mu rasta era ngamba nti bayeda kubanga oje kumiddeko enchi eno ABS ya Pasayiga ate ngamba nti ekuta kati tukituwala paka gye tunakiwunzikira gwe kyolina okukola gwe nange kola kimulaba TV ebirabirekere Pasayiga abizaayo abeerawo wano ne services ze naye olwa coronavirus twagambye nti COVID-19 titwagala kubanga tutta abantu titwagala kubanga naffe tufa tubeere ng'ekintu kiyimirizaamu naye ate Uganda mwagadde kubanga mu meeting gye yatuwadde nga abakozi yatugambye nze abakozi bangenda bafaako kati mwalabeere mbuyiga simayataja kuwase obijjawa omuntu yeeyisa aina V8 enywa amafuta aina chacha agirabirira aina amataka bana mawulire mwogera abantu mwogera bana mubeereko we mukoma mwemanye mwemekanete mumanya balala okitegeera kati sente anazibawa nga lwaki tazituwa. Some of us were legends, some of us were experienced, some of us were technocrats. We can get money wherever we want it, out of the country or in Uganda. Nolwensonga eyo nga nkomyewo njagala okubanga akanyomera ako tabbira omuyimbi wo abantu boogera ku bayimbi baabwe be baagala ne bababuulira ne bababuuza era gye twayitidde eyo twalabye omuntu omu ng'agamba nti Mariam Mulinde nga bw'obirabye nga bw'obiwulidde nti mumbuze nnyo toyina oba wafuna ssente wagaggawala kati zikuyita bambu wakola ne faamu obeereyo mu kulima oba okoze otya bye biri bye wayogeddeko wali naye kati basomese Mariam Mulinde ndagire follow me catch me bawulire na ate era n'ekirala sigamba nti nooba obuze naye tubaako n'ebirala era still bye tukwasaganya kikulu nnyo ekyo kuba tulina abaana tetubesinga kuyimba ku kanti kubanga ngeri gy'oli muyimbi kati bakugadde tetuulye abaana tebalye abantu ayira fenjala abantu ayira fenjala kono corona bagenda kutirimbuka nga nzige mukama ajja tusaasira era yekka yalino saasira mukama ajja tusaasira naye nga okukola ebintu ebirala kirungi nnyo noteekumira mu kintu kimu tukola ebintu ebirala kuba tulina okuliisa abaana ate bwene bwe mba mbuzeemu nti oba abuzeemukko nyina famire ne famire mba nyina ogitetenkanyiza kuwulira kitegeera n'abaana beetaaga tayimu bana enaffe abaana abaffe tulina okubakuza ne tubakuza mu nkuza ennungi ng'era abaana be babakuza abalala so si kubeerawo buli kaseera nga twewuba tudde eno tudde eri nabo tubawako ku tayimu kati olabira nti obanga sikyamulaba bwene tomanya nyinza okuba nga ndi ku baana bange ndi mu mirimu emirala ate nga ne bino era sitiru bwemikwasaganya. Mariam Mulinde oluyimba lw'olupya oluyimba olupya mu mukyala takula era tokula walukubidde bali natural abakyala tetukula emyaka tetujogera tetugenda namu watukubidde akayimba omukyala takula video weeri omukyala takula mu byonna ngenda kufunira business naye abantu bakufune batya manager tumanyi gyali manager bali omulimu ogwetendo gwokola okumanaging omukyalo ono manager Eddie 256 webale nnyo omulimu ogwo gwa tendo yongera okinywezeemu era ng'otuwa essimu yo oba essimu ya manager ffe twagala okufunira wonna njagala ekintu kino tukipike essimu mbawakanga tulaki mbawaka mu manager wangi maama bawakange ne bakoonako abamu bayinza okuba eyinza okuba teriiko nze mbadde nga baweeyo neya manager nze kamba wakange 070 soma enamba 070 6 3 12 njiddemu
0706 oyinza okwekonamu ne tukukwata noti 7 noti 6 6 noti 3 noti 12 bwe mba nkulimbye nti sinnamugyako ngalo mba nkulimbye Mariam Mulinde mujjeko engalo naye nga nkugambye nti ye tumubaptize nze erinnya mu program Eyes on You Mariam Mulinde Ndagire Follow Me oba Catch Me oyo side eyo netumuvaako tukiwunzikirewo omukyalo ono akanyomera ako tabira omuyimbi wo era waliwo ayagambye nti Queen Florence yakuba abakwabuzi bamukwabula ekiwakizeemu naye era ne babuuza tebamanyi mwana wo tebamanyi baawo mukirabika mu abayimbi abalivula abasajja b'abandi nze nno mu bwangu ne mbagamba nja mubaleetera akiddemu omwami namwogedde dda bankisombwa ati abaana mbayina ndi mukyala muzadde nazaala abaana mbayina naawe olinga ono tebababala ate tubalabaki abaana gye bali ekikulu nti twakola ki twazaala era tulina abaami baffe bana abantu bali mulekerawo tuyisaamu amaaso tuli bantu bavunanyizibwa ekyokubeera omuyimba tekyeriza mugendo bba wamusajja wabanno naffe tulina abasajja abaffe ate omuntu abba omusajja tekiga nti omuyimbi kanywemu kuwekyo abantu bagana ne bakola omuze gumu ne baguteeka ku bantu 100 oli kyekiba ekigendererwa ki nga bwatyo bwe yakula naye bwe njogedde awo ng'okyusiza eddoboozi ne nedda abantu balaba nnyo abayimbi bunange nedda abantu balina engeri gye balabamu abayimbi ng'abamalaaya ababba abasajja biki njagala nnyo banayo ekintu kyo mukitugyeko ffe tubasanyusa busanyusa nakubayigiriza okitegeera balowooza nti omuyimbi tabaako na musajja we balowooza nti omuyimbi agenda apakula buli musajja gwasanze no si we kiri era baali babijweteko awo ebyemalaysia ne mbagamba nebyemwogera ebyo temulinaako mituna magulu ffe tutambula amawanga ganjawulo naye ebyo temubiteeka ku bantu anti kyenakugambye nti nze abantu mbasonyiwa kubanga abasinga bambi abantu baffe bali tebatambulangako kituufu omutagendanga kuwadde kuyini kankunyumizeeko nga sinafuluma Uganda waliwo pulezidenta munnange namugamba nti nze nvudde ku bukedde naye nze buli wenkola wherever I admit I need challenges setting a challenge era bamala okusetting a challenge nze kyenkola nkikola nganze because I'm an educated person nemugamba nja kulinnya ennyonyi nve wano ngende ebweru nkole naye ate kyembadde wano bwe natuuka eri kigenda kuba ddabo era natuukayo nemba manager naye omuyimbi yagamba yayimirira ku mpewo ku TV n'agamba oyo tasobola kubeera na passport tasobola kutambula kubanga kulinnya ennyonyi kiringa kufuna munnyo waka Program Eyes on You bwetyo berabisenge egenze bwebito ebigwa ebirungi bigwa byokya bwetyo betujja okubeera nga buli lwa Saturday buli lwa mukaaga nga tukikuba nga tugeza kukuleetera wano ne wali ekintu kino tugenda kuba kyabayimbi bokka program tujja kuba tukitambuza genda ku WhatsApp namba zaffe ziri wansi WhatsApp namba yange eyo weerezako obubaka bwo nja kuba mu reviewinga mujja tusonyiwako coronavirus munda tubaddeyo national prayers naye tujja kutambuza ekintu kino live ate ne mu ngeri endala yonna genda ku YouTube channel zaffe ABS official ojja kuba otufuna live and clear genda ku Facebook page ya ABS ojja kuba otufuna live and clear ku Instagram ne ku Twitter ABS TV Kawala ojja kuba otufuna live and clear era nga nkugamba nti olunaku lwaleero mbadde ne omukyala Queen Florence omukyalo oyo atukyaliddekera natubulira gyenvuddeyo ndowooza mufunye ekyokuyiga maama wadde coronavirus gyali nzikiriza mukyala wa Baks omubwati nkwebaze nga nkuwa obutaano tiwebale nnyo webalire ddala tukyalirako n'olunaku lulala bwe nkuyitanga togaananga mukyala Mulinde Mariam Ndagire Catch Me Follow Me sijja keerabiraako ate naye tokeerabira naye bambi okuba nti azze n'aba nti atubuulirako gy'abadde na biki ebitambula n'ennyimba empya z'alina era zonna tugenda kuba tuzikuba abadde contact ye mwe business ate nange nyoomwagalira mbuuza
nja mukutusaako ebintu byonna bitambule bulungi. Ndi musanyufu nnyo mwebale kumpagira abalabi bange abanjagala follow me catch me tegeera. Big up team big up my family, big up ABS TV. Banange mwesibe banange separating mu following instructions the Ministry of Health, mu following instructions the government zeyabawadde. Coronavirus atta aluma COVID-19 mubi nyo. So please carefully and attentively follow the instructions of the Ministry of Health and the instructions from the central government. With me, Semakula Soda Bachala Manga Nchiga, sign out. Meet next Saturday. Eyes on you. One ABS Ekumoza Ebiros. Kasukari keko.